Munyagwa Mubaraka, the damage that you are doing to your country, one day you will pay. Omanya basajja bano kati balina objective yaabwe. Manyi Museveni aina style of recruitment nyingi. Aina bali recruitinga nga bo balina kubeera kusaidia kati nabali recruitinga nga bo balina kusigala eno befuule nti bobo opposition. Nengo omulimu okubeera mu opposition ni mulimu ki objective eriki kutta meme y'abana Uganda ku losing interest mu byobufuzi by'eggwanga lyabwe. Be bano bamunyagwa bye bino bye bakola. Kutta meme z'abana Uganda gwe njagala otunulemu. Muna Uganda nga amaze okulaba kubana babandi abasibiddwa, kubana babandi abattiddwa, kubana babandi ababuziddwawo olw'ebyobufuzi. Then nakera ku macha najja n'alaba munyagwa ng'akoze pate n'ateekawo na lusaniya kugezaako ku buildinga mu mind y'omuntu nti ffe wano tuzze kulya. Unseriousness at its best. Olumuna Uganda aba ow'omutima omunafu ababadde alina okulumirirwa agamba nfaaki daba bano bye bali mu kulya kugamba yakusigira ekifaananyi nti ffe tuzze kulya nga y'omu ku bannabyabufuzi bwe badde boogerako nti abadde musajja w'amaanyi kati ng'omuntu amulaba atandise kukola bino omuntu atuuka ekiseera bw'omusanga nga wameeme nnafu nga bano abasajja bamuyingidde mu mutwe aga nti nze bannabyabufuzi mbavuddeko ekivaamu ki abantu nga baluzinga interest mu byobufuzi by'eggwanga lyabwe nga babivaako. Once abantu kasita baluzinga interest mu ntambuza y'eggwanga lyabwe mu byobufuzi by'eggwanga lyabwe olwo eggwanga liba ligenda kufa kuba kati bali bo baba balitambuza nga bwe baagala nga bwe baddukanya amaka gaabwe eggwanga nga lifa liggwawo nga kiki bakoze nga bano bamunyagwa ekyo kye bakola kutta mmeeme z'abantu kuba ekyo Museveni kyayagala okuvulayo ekimanya nti kati bannayuganda ennamba esinga obungi temukyamwagala temusobola kumulonda kati ayina okukendeeza ku muwendo gw'abamulonda ng'abatta emmeeme mu kwengeejinga mu byobufuzi. Statistics ziraga nti bannayuganda tuli miliyoni 45 simanyi oba ffe tetweyongerako twalookingiraawo naye ku miliyoni z'abantu na Uganda 45 bw'ogenda mu electoral commission abantu abali registered abalonda bali miliyoni 17. Balance oli w'abannayuganda ali luddawa? Balance w'abannayuganda ziri miliyoni endala ziri luddawa? Ojja basanga nga ab'ennamba esinga yaluzinga dda interest mu byobufuzi by'eggwanga. Lwaki? Nga balaba bino abasajja be bakola bano bamunyagwa. Kati yono munyagwa ye wana abanyuse omulimu gw'abago awo ne bw'abasseewo emmeeme miliyoni emu akakadde kamu yaba amaze okunyuka abaakoze Museveni oba omuwewudde. Akalulu akabalonze nga banyi nga taana out ebadde nnene kugamba okukabba kazito wamu naye taanapu bw'ebanga ntono kangu okubba. Kati buli lwatta abantu emmeeme ng'akendeeza omuwendo gw'abantu abanditadde ku Museveni embeera nga beeyongera okufa emmeeme ye ng'omusaala akola ki? Ye ng'omusaala afuna. Naye the damage that you are doing to your country munyagwa you will pay. Kati abasajja banyiiga diiru yaabwe kasita yayiika kati bazanya baka pass tugutebe waffe. Lwaki teyeegase ku kibiina kiri eri ekirala? Kuba bonna bakiri kimu wabula akugamba nti katuweze ebibiina bingi tustretchinga Museveni. Bano be bagenda okustretchinga Museveni nga bannayuganda omaze babuildingamu mindset nga yalusaniya kubalaga nti gwoze kulya olwo bogenda kustretchinga Museveni. Kiki oba osindise mu bwongo bw'omunnayuganda gwe bw'oleeta nti akabonero lusaniya? Kifiiriza business gye balimu ffenna tubifiirwe ye ng'omuwenda asasulwa. Eno mumuzimba kugezaako kunnyonnyola abantu bazuukusa nti bannange DC mwenyigire mu byobufuzi by'eggwanga lyammwe nga ye agenda eri ng'adibaga. Muntu bw'abiraba nga gaatufaaki. Bazadde b'abantu bangi balaba video nga buno nebusindikira abaana banti mwana wange lwaki ebintu tobivaamu laba bano bye balimu baggwamu dde essuubi. Naye munnayuganda njagala nakugamba ebigambo bino bw'oleka abasajja bano bino bye bakola bamunyagwa ne bakuyingira mu bwongo n'okeera ku makya ng'oluzinze interest mu byobufuzi by'eggwanga lyo ogenda kuba tolidde mu ggwanga lyo lyokka lukwe naawe kennyini ogenda kuba weeriddemu olukwe kubanga kyonna ekidamejinga eggwanga lyo naawe kigenda kutwaliramu. Okunyigiriza kwonna okujja gwe tekugenda kusosola nti olw'okuba kati gw'obivuddeko ababirimu
nawe atabiriimu okunyigiriza bwe kunajja fenna kujja tutwalira wamu. Yes, I'm out.